Wabaddewo okukyusa obukulembeze mu kibiina kya Nkobazambogo ku ssomero lya Kasawo Senior Secondary School erisangibwa mu disitulikiti y'e Mukono nga omukolo gwetabiddwako abakulu b'amasomero era omugenyi ow'enjawulo abadde omumyuka wa Ssekiboobo owookubiri Fred Katende. Bw'abadde ayogerako eri abeetabye ku mukolo guno, Katende ategeezezza nti kyandibadde kirungi buli ssomero mu ggwanga okutandikawo ekibiina kya Nkobazambogo kubanga kirina engeri gye kitendekamu abayizi okubeera abakulembeze abalungi. Obumu obwo butuyamba unity wabawo buki obumu banyabo ne basimu Buganda okugenda mu maaso ne Uganda okugenda mu maaso tulina kuba buki. Katende abategeezezza nti ekibiina kino kiyambako okukwasa empisa n'okutumbula obuwangwa n'ennono mu bayizi. Ettaala ya Buganda empisa ezako ziteekwa okubanga za njawulo. Oteekwa okubanga ne bw'oyita mu Kasawo oba Kabimbi ng'omuntu agamba nti naye omwana oyo wa njawulo. Nkobazambogo teyeeyisa bw'ati ebiseera ebisinga ate ne bampuliriza era abayizi nsaba tugende n'ekyo tubeere omumuli mu Kasawo kubanga Nkobazambogo obangako ku njemu. Mu mbeera y'emu wabaddewo n'empaka z'olulimi Oluganda nga zino zibadde n'ekigendererwa ky'okunnyikiza olulimi Oluganda mu bayizi era nga zeetabiddwamu n'abatali Baganda nga Ronald Sekiti azikulembeddemu bw'annyonnyola. Ekituufu Oluganda lwaffe lupeeruuse nnyo mu njogera ngeri gye tuli mu nsi eya .com. Omwana ayogera ebigambo bisatu bya Luganda n'agattamu bina bya Luzungu. So kwe kuleeta enteekateeka eno tunyikize olulimi mu baana baffe. Omumyuka wa Ssekiboobo owookubiri Fred Katende asabye omuyizi abeera awangudde empaka zino okutuula obutereevu ku lukiiko lwa Nkobazambogo mu masomero. Hassan Kasagga ne Ronald Kalumba, BBS Terefayina, gy'otobadde. Abaana b'emmese be bakuza ab'embwa.